ebya Maama Janet bitutadde mu kaseera akazibu ffe abamanyi Oluganda kubanga tuyinza okugamba mu njogera ennyangu nti bino byali tufulula okusinziira ku ndabika kubanga n'olunaku olwaleero luno lwe tuliko olw'Essande munnange akatambi era ekifaananyi kyolaba ekyo nkisaze mu katambi kaalabikiddemu olunaku olwaleero. UBC babadde gye bali nnyo bakavalinga buli kimu era nga batukakasa nti waali nnyo ababadde boogera nti biki kakati mugenda kumulabako olwaleero agenza okujja ng'ate gye nzikka ati tagirina ng'ensala y'enviiri mu nnaku ntono nnyo gy'abadde nayo kati ate si gy'alina enviiri zimeredde ddala. Yes, banange basebo ne banyabo omukulembeze w'eggwanga agenda beera mu kifo kino saako ne Maama Janet olunaku olwaleero bagenda kubeerawo nga muwala waabwe Patience Lwaboogo nga bamukuza okubeera Bishop oluvannyuma lw'okumala emyaka 20 ng'ali mu buweereza era agenda fuulibwa Bishop olunaku olwaleero. So tap the screen byonna ngenda kubanga mbikuweereza nze ddaada yennyini. Okay, kakati mutegedde kiki ekiriwo naye nga akatambi kano kakati nga bekugambye nti ebifaananyi byengenda okulaga mbisaze mu katambi kano era akatambi kano keeko olunaku olwaleero olw'Essande. Ennaku z'omwezi leero ziri mmeka? 22 is it? Kakati ke katambi ako nga bw'okalaba tunuulira enviiri ezo era ebifaananyi ngenda bikulaga nga nkompeyaringa n'ekifaananyi oba akatambi ke yayogereramu luli kubanga noonyeza n'enkafuna luli bwe baamutulaga abantu balyoke bagambe nti nedda si yoyo eyo gye nzikka titagisala. Kakati ku guno omulundi naye bw'omutunuulira talina kaati. Kakati ka vidiyo kano keeko olunaku olwaleero olw'Essande nga bali mu kutikkira muwala we Lwaboogo Patience obwa Bishop. Kakati akatambi kano koolaba akoogera ke katambi akaavaako okubuusabuusa luli ensala ya nviiri yeeyo. Kati bino ebifaananyi byenkyusakyusa nga bw'obirabaawo byentemye mu katambi ak'olunaku olwaleero bw'alabise. Kakati awo muganda wange omuntu ogenda kumunenya otya? Tunuulira ebifaananyi bino ebikyukakyuka nkubye mu anga ez'enjawulo kuba mufunye mu anga ez'enjawulo. Kakati awo n'ekifaananyi kino akatambi kano ng'ayogera nakali gw'oyinza kulowooza ki muganda wange kubanga enviiri mu mabbali kati zino zikuze naye ate nga nnaku ntono nnyo olaba nti enviiri zino zikuze ne zibikkira ddala wano we baazikolokota ku guli omulundi mu mabbali baazikolokota kubanga nze nakugambye manyi nnyo okusala enviiri era nsobola okumanya nti zino enviiri zisobola okukula okutuuka wano mu budde bwe buti naye okusinziira ku katambi kano juuzi bwe baatulaga balyoke bagambe nti wuuno n'ekifaananyi ate kye tufunye olwaleero ebintu bino byanjawulo ebya ddala kubanga tunuulira olabe naawe ne mu nkoto yiyo kitegeeza nti bw'olaba ekifaananyi kino kitegeeza ne mu nkoto eno yonna baazikola ki kyekitegeeza tibaazimalamu bwe bati. Kakati munnange kyekifaananyi ekirabise kubanga nze mbikuwanga bwe mbiraba nange analysis gye nkola okusinziira kati bwe tutunuulira ekifaananyi kiri olaba nti ate kati kino envi nnyingiko ku kino ku kino so nga ate namu kino envi mweziri oyinza nga nti yateekamu ddayi nga bwe nakugambye. Kakati ebyo byonna nga bikoye nti bitufuludde naye ki ekiyinza okubaawo? Kakati ntandika okuteebereza ki ekiyinza okubaawo ddala. Kakati kale katugeze bamaze okumwozaamu bamuleese kakati nga batubagamba nti no roboti ekintu kino nno kirabika kya bulabe kubanga kitegeeza ne Gen. Museveni asobola okukola eyiye hooza asobola okukola eyiye ne bakola eya Ruhami jjukira obudde babulina basobola okuddira bulungi nnyo byonna bye yali ayogedde kubanga kati zonna memoirs zo ne baddira bye yali awandiise mu butabo ne babifiidinga mu kompyuta mu memory eya robot. Kiba kitegeeza nti kakati
aba teyitaga kunyumya nammwe nnyo just ajja kuwa address ng'aweta temugenda mubuuza bibuuzo bingi atukwesera kata kyagala kumubuuza bibuuzo alina abamuddiramu ebibuuzo kati nga bwolaba mama Janet bw'alina Chrysostom Muyingo mu Ministry of Education yakola emirimu yetayogera na Parliament wabula mukanya kumanya gyali kino nga kinkubye bwala kubanga nze kyenneesibako kiri kimu kubanga omuntu waba akola katugeze robot ayinza obutasobola ku perfectinga nviiri n'agezako twazanyanga katembedda nga tweteekateekamu kennoni mu mutwe enviiri kakati n'oli abumba kuba babumba mumbi asobola okukola ensobi kakati ekyo tukireke nabadde wano nga ndowoolereza ngamba nti naye kakati oyinza okusibako abantu omuze naye nga tebagulina n'obasibako omuze naye nga tebakola ki nga tebagulina tebalinawo kale tendensi zonna ziwali oyinza okwesibako noga nti baali bagezezzaako naye nageza okulowoolereza ennyo neŋŋamba kuno kuba kubumba muhoozi ono nyinza omukazaako eri abazibumbira kubanga ayagala nnyo ebibumbe era yabyogerako naga nti ayagala buli tawuni yonna wano mu Uganda ng'erimu ekibumbe kya kitaawe Yoweri Museveni, Uncle we Kagame ne Uncle we Regima mujjukira bulungi nnyo kakati era n'atajooku n'abumbayo ekibumbe kya Yoweri Museveni kiri eri ku headquarters za SFC weekiri yakibumba n'abumba eky'Omuyisirayiri juzi omujaasi yafiira mu operation gye baali bakoze ku mulembe gwa Amin bamuyita Yoni Netanyahu muganda wa Prime Minister aliko kati Netanyahu kibumbe kati ebibumbe bimuli nnyo mu kichwa kakati ekyo okireba era kiri related kuki kukufoominga robot kati bino byetwogera muntu ayinza okulowooza nti oba kale nga bwe nkugamba nti mba sirina bukakafu bwankomeredde naye nze nsinzirako ekyo kyendaba nti naye ne bwolaba ekifaananyi ekyo kitwakalaba jjuuzi ne bwoba oli musiru otya tosobola kuŋŋamba nti kati zino enviiri ate kati zaalina essaawa eno tekisoboka kuba kiri kya nnaku ntono nnyo emabega kati nakino kiikino tunuulira enkoto yonna enviiri zikoze eki zijjudde ate zaakuze ddi bannange naye kasooke mala okuyisawo obulango kubanga bino bijja tumalamu amaanyi g'ekisajja ebyaddala Dr. Kigwagwa gyali nnyo ku nsonga z'amaanyi g'ekisajja n'endwadde endala zonna pressure, sukaali, kansa ate nga maintenance palace balina solar systems eza buli kika balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze balina ne ttiimu ez'abakugesa olw'okuyambako ku by'installinga beba maintenance palace Hillside View Apartments bino ebisulo bisangibwa wali ku Entebbe Road bw'otuuka Namulanda ekitende ekajjansi buuza ejjanyi ku kyaki yewa kati eyo gyogere kusanga Hillside View Apartments ekkubo erya Namulanda ddungi nnyo lya kolas so nga ate transport uva ku airport wabwere ni namangu ojijja wano ku Uganda atalaaji kakati munnange Namura Beauty kale balina shiyabata agoba enkanyanya Mama Janet teyabitegeererawo kati zaamera mpozi nga yekutamura n'amuwa naddamu skin eriramu ne glowing kitegedde kakati nange enjoka eriki bino nga bizibu gyendi biza n'okuzaalira ebizibu ng'ogeraageranya obuusa abantu kuza gwe tubuulire naye nga nange mbyogera nga bwe mbiraba nkugamba ebifaananyi bino mbikyusakyusa era kino ekifaananyi kireseeko ng'ayogera naawe nga bw'okiraba na bino biibino bw'ati bw'alabise nga bali ku mukolo ogw'okutikkira Patience Lwabwogo obwa Bishop era UBC nsuubira okuba ndowooza eyinza okuba yokka yeeriyo kubanga zino TV endala ziyinza okweta jamming system ezijaminga robot obategeera ggwe frequency ebulira awo ogera kulaba nti naye kale saagala nnyo kwogera bingi kale oba byansimattu saagala kwogera byansimattu naye kano ko nange
Kyekyo kifaananyi kitunuulire nkiteesewo throughout naawe weetegereza olabe kino ono bw'alabise leero ne mmukuba mu angles ez'enjawulo perspectives zonna nzikuwadde kakati gwe naawe osobola okukola analysis eyiyo n'ogamba nedda mu nnaku 2 enviiri zaakuze ne zituuka awo nedda kanate genetic card luli yabadde asaze card kati agenzi card kati ate card neebula naawe osobola okubyebuuza n'obikkiririzaamu ndowoozayo naye nze eyo yeeyange kubanga nabadde njawulo nga nedda tomanya ayinza okuba nga bamusaze bwe batyo oba kati ate kati tagirina kati tukole ki kati tagirina kyokka ate gabe nkugambye nti tabani ayagala nnyo ebibumbe egyo mizannyo gyegyo naye bwe kibanga bwe kito bwe kiri then tuli mu buzibu obwa ddala abasajja twalira abasajja kati bavaawo bakaddi naye tebafa gukanya kuwoza wuuyo wija emyaka 9 musajja 10 bwe yatugamba yagenda kuwangala emyaka ayagala smaach 10 plus yakijjawa General Museveni okukyogerako nti ayagala kuwangala bo bawangaala nnyo mujjukira nga ayogera ku kintu ekyo nti bo bawangaala nnyo kyokka ate bagamba abawangaala bonna Mzee Kaguta bonna bagamba nti bonna baafa ne maama yafa naye agamba nti bawangaala nnyo katatubulireyo balala baliyo bawangaala bannange mu subhanallah